As a church girl, am I free to date or marry a Muslim man provided his seriousness? You guys want honest answers. The Bible gave you a choice. You have to make your own choice about the partner you want to marry. The Bible has never said, don't marry Muslim, don't marry Catholic, don't marry an Anglican, don't marry. The Bible has actually never said, don't marry witch doctor. You have a choice if you want to marry a witch doctor. This is the truth. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nze mukwano gwo John the Preacher, lunaku lwa Sunday eno ye program Church Before Church, ekkanisa nga tonagenda ku kkanisa. Njagadde nkozese omukisa gwa mukadde wange nga bwe mumuwulidde Pastor Bugembe ng'ayanukula ekibuuzo ekyo. Sizze nga muwakanya. Saagala kuwakanya muntu yenna, naye nzize okuyambako abantu abayinza okuba nga bali eyo nga naawe wandyagadde obuukire ekigaali kye kimu naawe okole nga bw'agambye. Abantu bassebo ne banyabo balina okuyitibwa okw'enjawulo n'obuweereza obw'enjawulo n'amafuta ag'ekika ekyawaggulu mu ngeri y'enjawulo, n'olwekyo si kirungi kukola ng'omulala bw'akoze, wabula olina okukola nga omwoyo bw'akuluŋŋamizza, kubanga mukadde waffe Pastor Bugembe oyo Katonda amuwadde ekisa eky'enjawulo nti ye yatandika okugenda mu bivvulu by'ensi, agendayo n'ayimba, era emyaka mingi agenze. Kati bonna abaakibuukira, bonna abaabuukira, bonna abaagoberera, abasinga obungi baakubwa. Bonna baakubwa n'abaali abafumba amaka gaafa. Naye ye munnange takiina buzibu. Agenda ku Saturday n'abeera mu bivvulu, ku Sunday n'ajja ku kituuti nga talina ttabbu yonna. Ekyo kyamuweebwa. Kati ne kino kisobola okuba nga naye kyamuweereddwa ku lw'ekisibo kye. Naye njagala kuyamba ggwe ayinza okuba nga naawe oli eyo wandyagadde okubuukira ekintu kye kimu. Njagala kugamba nti sooka olinde tusome ebyawandiikibwa. Bassebo ne bannyaba bampuliriza. Ekibuuzo kibuuzizza nti kituufu omulokole okufumbirwa omusiraamu oba okuwasa omusiraamu oba okufumbirwa omuntu atali mulokole? Ansa yange nze nga John the Preacher egamba nedda, nedda, nedda. Olw'ensonga zino wammanga. Mu ndagaano enkadde tulaba Bayibuli bulungi nnyo nga Katonda agaana Isirayiri okuwasaŋŋaana ne bannaggwanga era n'abawa n'ensonga. Lwaki Katonda yali agaana abaana ba Isirayiri bokka? Kubanga lye lyali eggwanga eddonde mu ndagaano enkadde. Mu ndagaano eno empya bassebo ne bannyabo, ekkanisa ly'eggwanga eddonde. Oli ggwanga ddonde, oli kika kitukuvu gwa mpuliriza, oli mwana wa nvuma. Bayibuli bw'ekyo bw'ekuyita, wagulibwa n'omusaayi ogw'omuwendo. Kristo yakugula okujja mu bika, mu mawanga ne mu nnimi, n'akufuula eggwanga eddonde. Kati gwe eggwanga eddonde mu mulembe guno gw'endagaano empya, naawe tokkirizibwa kutabagana na kwewasa n'abantu batali ggwanga ddonde. Ŋŋenda kukuwa ensonga zange 3 ze ndowooza nti nkulu nnyo. Kati naawe weetunuulira olabe ddala osaanidde. Bassebo ne bannyabo, ensonga esooka, lwaki Katonda takkiriza ggwanga ddonde kutabagana n'abatali ggwanga ddonde kufumbiriganwa? Lwaki Katonda takikkiriza? Ekisooka, okuyita mu bufumbo. Katonda ya designinga obufumbo nga mu bwo tuzaalira Katonda eggwanga oba abaana abatukuvu oba abamutya. Bayibuli eraga mu kitabo kya Malaki essuula ey'okubiri olunya olw'15 nti okuyita mu kufumbiriganwa tuzaala abaana abatya Katonda. Kati nange njagala weebuuze, nsaba weebuuze, bwe tufumbiriganwa n'omusamize ne tufumbiriganwa n'omusiraamu, abaana bano be tuzadde bagenda kuba batyani? Ogenda kuzaala obwana enkya osange nga babusibyemu irizi,
ogenda kuzaala obwana enkya osange nga babusaze emisale, ojja kuzaala obwana osange nga babulaze ebigali nga gemaanyi gaabwo. Lwaki? Kubanga wawasiza omusamize, kubanga wawasiza omusiraamu, kubanga wawasiza omuntu atamanyi Katonda gw'osinza. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, okusinga ku nsonga eyo esooka nga tuteekwa okufumbiriganwa tuzaale abaana abatya Katonda, ng'abaana abo bagenda kutya Katonda nga basinziira ku ffe bazadde baabwe. Eyo nsonga esooka. Malaki ŋŋambye Malaki essula ya 2 olunyiriri lw'15. Ensonga yange ey'okubiri, okuyita mu kufumbiriganwa ne bannaggwanga bakyusa empisa zaffe. Mujjukire bassebo ne bannyabo, Yesu agamba nti muli mu nsi naye temuli ba nsi. Kati ffe bassebo ne bannyabo, newankubadde ng'oli Muganda, newankubadde ng'oli Munyankole, newankubadde ng'oli Mufumbira, kituufu, naye bwe tumala okulokoka tuyina empisa zaffe, tuyina enneeyisa yaffe ffe nga abaana ba Katonda. Kati bassebo ne bannyabo, bwe tufumbiriganwa bwe tutyo, abantu bano bakyusa enneeyisa yaffe. Mu kitabo kino eky'amateeka essula ey'omusanvu olunyiriri lwa 3 mu lw'okuna, baganda baffe bakulu baffe Abayisirayiri Katonda bw'ati bwe yabagamba. Agamba nti so temufumbiriganwanga nabo, muwala wo tomuwanga mutabani we, so ne muwala we tomuwasizanga mutabani wo, kubanga alikyusa mutabani wo obutangoberera baweerezenga bakatonda abalala, obusungu bwa Mukama bulibuubuuka bwe butyo ku mmwe, era alibazikiriza mangu. Abantu bano bwe tubawasa oba bwe tubafumbirwa bakyusa empisa zaffe ez'okusinza Katonda. Ekyokulabirako, ndabyeko abaana abeefumbiza, ne yeefumbiza n'agenda ewa Hamuza, nga Hamuza amugambye tofaayo, nja kukkirizanga ogenda osabe zonna kasita ddiini. Bw'amala okumuteeka ewaka, abadde omusinzi ow'amaanyi mu kkanisa, ng'amugamba siddanga mukulaba ng'ogenzeeyo. Night prayer nga takyakukkiriza. Lwaki? Kubanga tabitegeera. Ye amanyi kimu kutunula mu kibbula. Ekyo kyamanyi, tayinaayo kirala kyamanyi. Amanyi kimu nti Yesu teyafa era teyazuukira. Amanyi kimu kyakuzaawulira, bamugamba nti Yesu Kristo yabba embaawo. Ekyo kyamanyi, kyakuzaamanyi. Kati gwe byoyogera ku Yesu ebyo tabitegeera. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, nze ŋŋamba si kituufu okusinziira ku Bayibuli omukazi oba omusajja okufumbirigana n'omuntu atali wa ggwanga lye, ŋŋamba eno mu Kristo Yesu. Ekyokusatu bassebo ne bannyabo, Katonda tasanyukira kwetabulatabula. Katonda tasanyukira batuukirivu kwetabulatabula n'abatali batuukirivu. Ezera essula ey'omwenda olunyiriri olw'okubiri. Ezera essula ya 9 olunyiriri olw'okubiri. Bayibuli egamba bweti, Ezera 9 olunyiriri olw'okubiri, kubanga beewasiriza ku bawala baabwe ne batabani baabwe babawasirizaako, bwe kityo ezzadde ettukuvu ne lyetabulatabula n'amawanga ag'omu nsi. Ezzadde ki? Ettukuvu. Katonda tasanyukira kwetabulatabula kw'amawanga. Katonda tasanyukira batuukirivu kwetabula n'abatali batuukirivu. Era mu Bakolinso ekyokubiri essula ey'omukaaga olunyiriri lwa 14, Bayibuli egamba temwegattanga n'abatakkiriza kubanga temwenkanankana. Omusana gugabana gutya n'ekizikiza? Bayibuli bwetyo bwegamba. Katonda agabana atya ne Bayaali? Bassebo ne bannyabo, bwe tumala okuwasa n'okufumbiriganwa tufuuka omubiri gumu. Kati lowooza nga ofumbiddwa omuntu ali mu lijoni, kati muwaanyisiganya. Kirowoozeeko. Lowooza ggwe muwala ggwe abadde awulidde ng'okyamusengoga nti ate mbaddeyo ne wali ayagala okumpasa, engeri gye bagenda okugattamu ng'omugeto gw'ennyaanya. Babawe ennamba ng'ez'emmotoka, obeere ennamba 1, nnamba 2, nnamba 3, nnamba 4, ng'omwana wa Katonda.
olaba ddala nga kikola amakulu. N'olwekyo bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza, tusabe nnyo Katonda atuyamba omulembe guno, tuddeyo mu kigambo, ebituuti biddeko Bayibuli. Omuntu agenda okuwona omulembe guno mbategeeza ye muntu asoma ekigambo kino. Bwe muva mu Bayibuli muwedde, bwe musuula Bayibuli muwedde, Bayibuli bwe mugikyawa ne mugireka ne mutandika okuyobuuliza emboozi z'abantu muwedde, ekyo mbabuulidde. Omuntu agenda okuwona ye mukazi n'omusajja akutte ekigambo, azimbidde ku kigambo. Bw'onoozimbira ku bigambo abanga owedde, weetaaga kigambo kya Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbagaliza olunaku olulungi ne saaviisi ennungi, emirembe gya Katonda gibeere nammwe. Benkosezza mu nsaasire kubanga bamutukubira amasimu ne mugamba mmwe muli ba Deputy Jesus.